Church News TV Uganda tell the story tunyumize muli mutya mikwano gyaffe abatulaba wano ku butaka e Uganda namwe abatulabira ku mawanga mwebali mikwano gyaffe okubanga mukakkalabya mwebali okubanga mugoberera olugero. Mpaji given Brian Kagati the gospel music apostle and this time tuli wano mu bitundu by'e Makindye nga tuli n'omukyala in fact she's a woman of God, a great woman of God. Once she was a secular artist, by now she's a gospel artist. Ladies and gentlemen, kambasabe munzikirize mbagate ku this multi-talented lady. She's a singer, songwriter, actress, byonna abikola. Kwegamba mu ye ati mukama yamukwatira byonna n'amuwa full package. Sibe guli kati muganda wange omulabi mpa omwaganya guno nkugate ku muganda waffe. Wanzijamu bunya wansumululera amagombe teganyinza wampanguza ensi fananye Danieli mu mpologoma onkubye webale. I'm a living testimony. Mwaganya guno mbagate ku Evelyn Lagu. Munsibyeko ekinnya bambi. Ekinnya tokyagala. The name is now Evelyn Love. Evelyn Love. Yes. Oh, basebo ne banyabo. Oli mulokole tolina kubeera na ndagano z'abantu. Mwami twayawukana so I let go. Oli mutuufu. Evelyn bamuyita Evelyn Love. Nkutereezezzaamu omulabi omulungi. Massively. Bambi bali kubeera happy. I try. Oli happy. Oli mu bulumi onyigirizibwa naye kati botezaamu maanyi tebajjaga kuzza. Wow. In fact abantu bajja okundabako nga bamanyi oba ndi awo ndidda teze embeerawo nembasesa busesa nga te mbeera bubi like seriously siri bulungi kituufu bubi nnyo that bwenvira ku kyuma bwenti nkutukirawo amazima naye munnaye neebaza Mukama kubanga akusibyemu shock absorber oba yamu yeteekwa kuba spiritual kuba nkulaba ngo at least kati nze amanyi kyoyitamu nze nyinza okugamba omulabi omulungi nti banaye nga alumizibwa naye oli bwakulaba nga oyogerako naye abalowooza munaye ndi bulungi. In fact yabadde Carol Nantongo ye yantwala mu ddwaliro okusembya kati yali ayogera nange ku ssimu ngalowooza ndi mulamu nnyo yagenda okuntukako nga sobola nakusituka ngamba naye gwe kimanyi ojja kufiira mu nyumba nga tulowooza oli fayiro nga mive ne ku status nga ntaddeyo akafaananyi bakali ka Mukama bakali something nga yamanye ndi fayiro nagamba omutima gwe nga gumugamba alina okujja yatuuka sisobola nebansitula ne banteeka mu motoka kulikayo mu ddwaliro emisiri navaayo nnyo nalwawo bambi webale kuliko olugendo teruba lwangu twebaza Katonda nti amala nakuwekisa ekituufu kyo kisa muganda wange. So Evelyn Love otandika ddi okuyimba? natandikira ddala way back from school nenyumba kusomera mukwaya nemala okusoma nga bali bampeera bali bafudde bazadde bange ne bagajja nezijja mu Kampala bwenajja otukere mukalazi nga njagala okuyimba yalina band mukalazi Moses nakumulaba wa Pastor Mjinga mukalazi nampa omulimu mu band yali ayimba zinjiro naye nga tanalokuka kati naye yalokukateebaza Katonda so nampa omulimu kulesooka nembeeramu mu band nga tetusasulwa like 2 years muyiga tugendera ku bayimbi naye nga mwami mukalazi ekino
nje yalina ng'alinga tatawa ng'atuwa school fees abagala okuddayo okusoma so it took me back to scientific solutions nsomako ku computer nebeera nga maze S6 nga naleka certificate akakompyuta waawe ekyo kyamaanyi nembeera naye lwagenda nentandika okubeera ku payroll nenyimba nga twalabye abayimbi ku kawashange bazze kuba nti senkola nabo bakumanyira ebbanga ddene nalinga muyimbira backups abakamiliyoni baragadi Juliana, I was a backup singer. Ninga bwensoma nga ali mwana muto kubaza na joining a band at 19. Hey. Yeah, we na major Essex. Wali boje walai. Mwana muto but bainanga national tours. Nga omanyi staliko abaneshe Kampala, Nairobi, nagenda Masaka, Gulu, songa fetambulira ko ntekamu amalobozi. Kubanga feti twali basta, twatambuliranga ku motoka z'ekyuma. Okay. Tingamba minafuna mutwalo bamugenze kasese gwa mutwalo but bwezigaana namuli ya kikomando kyamwe ba lumonde wa minotuzi bwebiti ngamwe ya so nembeera ne mukalazi for 8 full years. 8 full years. Yeah. Natandikira ddala okuyiga okuyimba nenjigga ddala netandika nefuna bandi endala nafuna bandi endala nga tukola mu hotels ezebbeeyi ezibrandi biki kati omunange omu n'agenda e Sudan yagendayo n'akola bandi ye Sudaani bandi zawano zonna zali sasula mutwalo bakola ku hotel bakola ku ki mutwalo olunaku so mukwano gwaffe Duncan we yagenda e Juba nakola bandi eyi ate waliwo kasente ebiseera ebyo so nagamba mujje tukolere eno ngenda funanga etaano kati kapeni kabera nga mukazi mukama nga atwanuku kalinyidde ddala. So that's how I met Mr. Lagu. In fact, I'm meeting that second day I went to Juba. Okay. Tuka bamukwano netubera bana nemala na 10 years. Mukubera mwami nangamba toyimba nyimba z'abazungu. Naye zimba bulungi nnyo abantu bamanyi. Nayimbanga nnyo oluzungu. Ngoyimba z'abazungu. Oli mukyala wa Kingereza. Ati mwami nangamba nedda. Daye Kampala oyimba ennyimba ezizo. Nampa ku support. Nefulumya limbala ogumanga itayagala nkole naye nalaba nga ntudde nnyo ewaka ate nze samanyira byakutuula nenkuba essimu ewa Zubairi nebagamba abanaye mumpa omulimu nga manyi tebigenda kugegoinga viral bwe baliko essaawa eyo nga bakutta akati nebampa omulimu ate era balina kubuuza ojoininga otya Zubairi ate nenkwata akati nembeera nga mukyala Zubairi otyo nga sinafulumya luyimba naye nga nkomyewo Uganda naye nga wali okyayimba ziri ez'abazungu naye nga ntudde waka otyo kati bampa paati nekwatayo bwe yakwatayo nengamba wano wenyina okufulumiza oluyimba omuyimbi omuwandiisi yaliko yali Nis Henry nemukubira essimu ng'oluyimba ebiseera ebyo yalitunda million 3 oluyimba nga luwandikira million 3 kati aluwandikira 6 kati awandikira million 6 oluyimba kitegeeza ffe abantu tuzanyisa abazanyisa eyo so Nis Henry nakolaki nankolera oluyimba olwandeeta isiina badde bantegeera ne bamumanya nga maze okubeera mukyala Zubairi mu muzannyo naye nga muyaddala oli mukyala Lagu ebiseera ebyo etwali awo nga tukyadetinga sinafuuka nnyo kati ani afandinga ebintu ebyo kuba ndaba byali bitwala ssente ebya drama no music oluyimba oluguze million 3 ani era omanyi omukazi bw'osobola okufuna engeri gy'okwata omwami n'omugjamu ky'omugjamu n'okola by'oyagala okukola kuba yayita by'oyagala byo fact yangamba nkomewo nkole music naye ngera tayagala nnyimba ayagala just mbeera awo ayagala mbeere housewife ate nga nze si bye njagala nga yali akubikkako nnyo nti omwami oyo yali munnamateeka kati tebikwatagana era that's why twakireka kuba nze ndi mudongo oluusi okomawo saa 9 ogw'ekiro mutandika okubeera nga temukyali bamukwano because he thinks otherwise and you also think otherwise kati ate omanyi relationship nga temuli ba friends kigaana kituuka time nekigaana yinza okuba nali mwavu nnyo nga kyenali nnoonya nange support ate yalina ku ssente nanyambako kati nga bwomanyiira ebintu byensi eno kati ndaba nga ate nze kati ebyange nabyo bitandisa okukola neŋŋambayo kati lwaki mwesibako kitegeera nga tewali nsonga amazima wali olowooza ndongo nga ye alowooza mateeka kati nga gwe ebintu bye bya serious eby'endongo ye alabanga ebyokuzannyazannyamu njagala okwambala jeani ayagala nyambala gomesi njagala okwambala okitegeera ayagala nyambala suit so nga tebikwatagana
awo bwe kityo ne kikoma awo ate tubeera nga tubeera mu kuyomba buli ssaawa eriba tekyali relationship kiraba eba efuuse komera war zone nekyo kita awo tugenze mu Zubairi family Zubairi family maze nayo kikutteyo nenfulumya oluyimba kaba tebalwaniriza ne balwagala bakyalwagala by the way oluyimba lumaze ebbanga ddene naye abantu still baluyita batya bakyayagala baluyita ogumanga tuwemu akapeera tekiri mu sitaani ogumanga n'enjala yonokomawo n'oli ewaka zino mbeera nkulinze ogumanga n'enjala yonokomawo n'oli eno tolyanga tomanya na gye biva ogumanga n'enjala yonokomawo n'oli ewaka ebyo birisenga maaso ogumanga n'enjala yonokomawo n'oli eno baby mbeera nkulinze ogumanga n'enjala yonokomawo n'oli ewaka abantu abamu bakyafu ogumanga n'enjala yonokomawo n'oli eno wow eddoboozi lyo terirwalangako Evelyn Lagu ye yalwala yekka eddoboozi liri katebule mpozi tukwebaza mukwano gwaffe agoberera olugero luno weebale nnyo kubanga kwoli Church News TV Uganda okolya ddala kyamaanyi omukyalo ono kyemusanyukirako kimu bambi alumizibwa embeera gy'alimu si esanyusa ne bwoba omutuuseko bambi olaba nga weewaawo si oli owa ddala gw'omanyi naye y'okusaagasaaga kwe n'okubeera omusanyufu tekimuvangako kyo kyamusigalako. Evelyn, olwo otandise omuziki gwo otandise okuyimba bambi osindise yako in fact kakuba buli omu gye yali kyemmanyi yakawulira nange nakawulirako naye saasooka kumanya nti obakako kakolera nnyo abakyala akayimba kansinga amaanyi okusooka otyo naye Zubairi nayongera nnyo Katonda bwe nakola video nga tebalaba gwenzanya naye neri mu film ate ne mu luyimba yalimu in fact nebamusalako n'ebigambo mbwankwanye ate bambi mu group yaffe tekikirizibwa temukkirizibwa ku dating in the same company kwegamba bakifuna bwe batyo nti bwe kyali yatuzanya nnyo film nga tuli mwami na mukyala so abasinga ne bakitwala but he's like a brother to me mulaba buli kimu ekyange abeerawo ne lwajja okutukyalirako wali era namulaba nakati ajja bambi buli wembeera abeera nange olaba mbadde mulwadde wali mu ddwaliro olusinga bamugobamu bugobi mu ddwaliro bamugamba genda nga gamba nedda kali bulungi ero sivaawo mukulu Zubairi tukwebaza omutima ogwa zaabu webale kubana omutima gwa zaabu ndimulekwa kuba taata wange kati yava nembya brother kuba nti emyaka gye mito but responsibility gy'alina eringa ya taata wange alinga nga taata wange Katonda gwe yampa bambi Evelyn kati olwozaalibwawa nzaalibwa Kalungu mu town obutobo bonna obumala eyo nazikulira mityana nebazanya ab'emityana obutandya amanyi abantu abamu babeera basezi emityana batannumako liiso lyange kuba jimu mu byonna osinga kwenyumirizaamu liiso lyo eriiso jimu naye baba tebaliwuutamu bambi ab'emityana mwe balinnya okunkuza kama bawenye omukisa amiina weewaawo abazadde ogambye tebakyaliyo bazadde bo bafadda mama yafa nga ndi ku myaka 10 ne yankuza nafa nga ndi mu S6 omukyala sistawe n'omwami we nafa nga ndi mu S5 tata wange simumanyi kujjako mulaba mu kifaananyi yafa ndi muto nnyo oli muto nnyo mawulire ago bwega tukale bulira Evelyn emabegakaawo ebintu akatambi kalina bwe kakyuka Evelyn Lagu from secular music to gospel ani yakusindiikiriza okukyusa ekintu ekyo munange omanyi ekyandokola mukwano gwange abasinga obungi balowooza sister wange bamuyita Angel yagenda n'afuna ssente nga nyingi zaali biliyoni Angel n'agula ennyumba mu Akrite nagenda okulokoka nga nkimyeyo ssente kuba yaŋŋamba nina gye nsabira eyo naye birungi Katonda akola so nemugamba nantwala ate nentukayo nenfuna okukkiriza kungi nnyo nesente nga ndaba tezirina makulu ezaali zintutte in the first place nentegera Katonda ng'omuntu nemufula mukwano gwange era gwe nsinga okugamba buli kyange kati oli mwana wa Katonda mwana we wakkiriza Kristo Yesu muggwe kyobulaba ambeereddewo naye amazima ddala ni mwana we sibba kimu kya 10
byonna byetagisa mbikola. Amazima ddala. Ensigo nzisiga, nsaba. Nyina ebintu byenkola bingi. Okuba ennaku ezo yantabukiramu but nja bitereeza. Amazima. Olwo osabira wa Evelyn? Ekituufu kiri nti mbadde nga sinnafuna church ntuufu. Kuba nalokoka namala like a whole year. Nasabira ku kyoto kya mukyala Doreen. Okay. Naye nga tugamba munoonye church ennungi. Kati mbadde njagala Mukama ndage church ennungi. Kubanga mbadde nga sina church ntuufu. Ndaba TV zonna ez'abalokole. Ndaba KTV, ndaba Live TV, ndaba Star TV, ndaba Salt. Zonna nziraba. Okay. Naye nga njagala Mukama ndage awatuufu wemba nsabira. Mbadde sina watuufu nga wensanga wengenda n'enkola nsabira. Naye kati alabika yandaze. Amazima. Kale katukirize Mukama abeere tukkirize Mukama okuba nti yakulaze wali ekigambo kye. Weewaawo otandise okuyimba gospel music. Yes, sir. Otandika na luyimba ki? Gospel nga wayise omwaka gumu nalwala naye nga sinnalwala nali nkoze oluyimba olwo nga ndukoledde Mukama. Oluyimba baluyita sikyatya. Ngaba amalanga ku ttale tegalanga ngoye naye gambala ne ganyuma ne ganekera obutayosa biro aba ebibuuka mu nsozi tebisiga mmere mu biro byabyo naye birya ne bikuta ne binyirira ne bwe kiba ekyeya naye olwatenza omuto omwana mu nnyumba ya kitange tabisingawo kumpa byenjagala tikuli buyinike sikyatanze okuva lwe nafuna ggwe Mukama sikyatera okuva lwe nafuna ggwe ankuma olaba olabirira buddo naye atenza omwana olaba olabirira buddo naye atenze sebo oyogera birungi balita sikyatya nasookirako nalukola sinnalwala naye nga ne vidiyo nali ngimaze so nali sinalufulumya we nalwalira. Okay. Sikyatya olwefulumye vibe etambudde bwe nalwala nga ndi wansi nga nabanduddewo ngamba nnoba wanfa nfe naye nga oluyimba dduka ndufulumika ntuteeke ku mpewo oluyimba nenduta nga ndi kundiri awo kuba nali nalukola audio ne vidiyo lwakisiruta abantu abajjanga okundabako ne mbagamba mbane oluyimba lwange luteeke mu nsi sikyatya nemba ngenze nemba sigenze dolubeere olukole. Kama waliwo enafuniramuko ku bulamu nenkola oluyimba lwa living testimony kuba nali mpulira nga obulamu bukomyekomyewo nenkuŋŋaanya bakwano bange be nalina mu industry abasobola kuba bonna tebaggwayo kituufu abasobola netukola oluyimba lwa living testimony era nga nkyali mulwadde kubeera I was still visiting the hospital. Living testimony nalabyemu characters epitirivu gayuliwa 18 artists. Yeah. That's ani nomina gospel eyenkana bwetyo bunene sigirabangako ngeriko nga it's a collaboration of 18 artists. Katize nasoso gikola ekyo kitibwa kya Mukama amazima ddala kitibwa kya Mukama olina okufubanga okulaba nga olina kyotandika nga gwe omuntu kino tonakitandika wamenye record kyatandikidde ku nze otyo kebereka washe yange yasinze obeera successful yasoose obeera very successful kwegamba gospel music gwe owo wamutandise na mukisa wamutandise na Katonda Katonda nembagamba ne batagaana abantu bonna babalabye bali mu luyimba bonna banene nabalabye bwe nakubiranga essimu ng'agamba Evelyn kanzije naye mulimu bwe nalabye nga sibategeera bulungi nga si bakatonda nedda bonna baba bakatonda Katonda yatonda I have reasons lwaki takozesa gospel kubona gye bali bakwano juzi bamulabye nga azokundabako juzi banabye gundi yeyandese ne ku church yamu Joseph Ngoma yes but nabano mbabeeramu kubanze mmanyi bye tubadde nga tubitangagala bakyuke era tebajja kukyuka nga tobavuddemu bajja kukyuka nze nyina bakyusa kubanga they've been seeing me grow up kituufu banabye nga nkula bandabye embeera ze mbadde mutamiivu nnyo nga bwe sinywa crate ya bbiya nga simanya nti nonywedde ate omwenge tegubula oba nga oli mutamiivu ekituufu ekyo katono Evelyn oluyimba olwo living testimony lulimu abayimbi bameka ogambye 18 ani
bonna tubamenye kati bamenye n'abajjukira twali mutawaana mulimu Sophie Gombya Henry Mwanje Sami Satemakula Maureen Kabasita Maureen Nantume mulimu Leila Kayondo mulimu Javan Nuzinda mulimu Aida Muggo mulimu Sasha Brighton mulimu banji bane waradde mulimu Joe Stede mulimu Honorable Katolo Bwama mulimu abantu 18 they can look for the song. It's on my YouTube channel at Evelyn Love. Genda ku YouTube channel ya Evelyn Love olaba oluyimba lwetwogerako living testimony. Limba kweruli naye nga kiba kino nnyo omuntu nagenda ku YouTube na subscribing wabeera ali mu kumpagira. Okay. Kale yitawe ku channel ye eya Evelyn Love. Obitegedde? Abitegedde. Kaakati olwo living testimony ozaako luluwa? Lulimba n'ennyimba olimba olulala bwe nakola living testimony bwe nagenda mu studio producer George producinga ngamba nyinawo luno lwenjagala okuwa baluyita nkusaba kuba nange nimuga akamplitizeeko bwe nawulizaako olimba nga lunkwatirako ddala so ne luntakinga era ne ndiwa the best of me nalimba n'omuwala tali wana abeera Taki omitaro wanakke tuyimba oluyimba olwo lukyali mu audio kubanga lubali lwakafuluma oluyimba olwo naluwuliddemu lwannyumidde lwosinga okwagala ate bwewaŋŋamba nti lwosinga okwagala nange nendaba nnyimba zo nga zonna nnungi ne nange nendufuula nti lwe lusinza okunnyumira era oluyimba olwo naggambye ngenda dukola lyrics video olaba kuba neyanzanyise tugite wiiki ejja olaba kuva kwogumanga situlangako awo nempuliriza oluyimba lwange lwenyimbye okumala emirundi 2 in a day. But I listen to that song like 20 times a day. Tekibanga oba ira ekizibu nnyo n'okusanga artist awuliza music we gwayimba awuliza wabalala afune ideas empya so n'ennyimba zange ndala siziwuliriza naye nkusaba kuba nange dwe olufiirako lwagala nnyo bane tugenda dukola lyrics video ajja dusanga ku YouTube channel ye ne ku YouTube channel ya Church News TV Uganda gye bujja bw'anaaba amaze okusuuka ng'ali bumbeera entuufu ennungi era ajja naddukola video sikyo n'omuwala ajja kubazze nga tukola wow massive kaakati mukyala Evelyn Lagu olwo ova ku kyo okuyimba living testimony because mukama yali anzizza engulu ya bintu bingi bye nayitamu nze njagala kukuwa testimony in my life nfunye operations 11 ku bulamu bwange and I'm still here. Kinene nnyo kuba omuntu mba mugamba ogenda kulongoosebwa n'afa bufi ng'atidde omu ne bamutuusa ku theatre n'afa naye mukama eyampa obuvumu obwo yali mukama tewali kirala ate era n'abasawo n'abakozesa ne bankolako obulungi n'ebitamu ebyo byonna era n'omusayi nga bampa mulala nzera simanyi nti ndi ku gwange that's why nze nga Evelyn I respect everyone kubanga simanyi ani yannyambawa amazima ddala omusayi ogwo batubagwa bwere ne mu ddwaliro tebakutunda but kyakatonda yatugabira omusaayi n'ekirala tomanyi ani akuwadde musaayi avuddewa kubanga ti omusaayi oguli munze guyinza okuba gweggulu guyinza okuba gwe Masaka guyinza okuba gweririra that's why we all need to respect each other amazima ddala webale nnyo ebigambo ebirungi ebyo mpozi muganda waffe gwe atulaba ku Church News TV Uganda webale nnyo webale ddala okola kyamaanyi tulina omukyala she's a celebrated actress ate nga wenjogera bino muyimbi wa gospel so far yakadropinga vibes ziri 3 ate nga zonna maanyi ntegeeza nga nnungi ddala agezaako okuzinoonyako ku YouTube channel ye wandikamu Evelyn Lagu Evelyn Love Evelyn Lagu amina ayitayo ku channel ye likinge commentinge sharinge ate subscribinge mukama ajja kukuwa omukisa yenze Brian Kagati webale kubanga okyagoberera olugero kakati mukyala Evelyn Lagu Evelyn Love rather Evelyn Love essaawa eno owulira otya essaawa eno siwulira bulungi towulira bulungi I'm not fine kimanyi nkitegeera nkitegeera ate era nga nina okuguma kuba nzikiriza Katonda kyekisooka ate nekirala sirina kweraliikiriza mu abaninaanyi kati obulwadde omwana tunulidde nze buli kintu olinayo omwana mukulu akuze yenkana ati ali 17 wow kama nga yakuwa omukisa nga bukyali kama yakuwa omukisa nga obudde bukyali 17 ali omu ali omu naye nga nyina abalala benyambako bweyambayamba
Leera kubuuza kino ekyo kankireke. Kiriwa. Ndikikubuuza ng'omaze otereera obulungi. Fumbirwa ddi. Omuzzaako ddi. Nafuna omwami Katonda gw'anaabaleese nga wange. Sina mwami sinamufuna. Nfa kati si bye ndowoozaako ebyo. Saawa zino tulowooza ku bulamu bwe naatereera. Ekyo. Mukama ajja kuleeta omwami. Amiina. Kakati even love. Ensi yonna ekimanyi olumizibwa. Bakimanyi ky'oyitamu. Era abamu ku ffe tusituka ne tujjako gy'oli n'obuyambi obwo butonotono bwe tusobola bwe tuba tusobodde. Kaakati embeera eno gy'olimu yatandika ddyo ddi? Embeera eno natandika okulwala mu September 2019. Ntandika okulwala empitamu bingi byenzize empitamu. Nkozesa ssente nnyingi nezenazisevize neziggwayo nentunda ne ku bintu nga ndowooza nja kuba bulungi nzizeeyo but kirabika nekigaana. Manyi buli muntu alina Katonda byamutegekera okuyitamu and I'm not regretting but mwebaza nti nkyaliwo ate nkyasobola okufuna abanyamba kuba si byangu si buli muntu tina bamuyambako munange abantu bakubemiranga bulijjo n'obalaba kituufu batabayambako kyonna kiba kisa. Alina ensonga ze maybe kuba sirina kibi kye nakola muntu. Maybe he wants me to be a testimony somehow somewhere. Maybe he wants some people he wants me to be an example to people around me. Era abantu banjigiddeko ebintu bingi bembeera nabo basanze bano boogera. Kuba nze nafunako ku ssente ate nabeerako omwavu ennyo. So abantu embeera nabo kye banjigiddeko nti ne bwe nafuna ssente ne bwe nali omwavu saakyuka embeera zange zeezo. Mba njagala kufuna mukene era ngenda nengula mukene. Mba njagala kulya Rolex. I go to the store nenfuna Rolex kyange. Mba njagala genda mu sefuula uptown. I'm just me. Olina kunjagala nga bwendi. Nkiraba. Even love, oli celebrated actress, singer, n'ebirala by'okola mu art. Uganda ekucelebratinga. Ne bannayuganda n'abatali abali yonna gye bali bakucelebratinga. Gavumenti yawane ina bwekuyambyeko? Mama naleesa abadde anyamba nakati akyanyamba kuba ne bills zange zenakasalira akyazisasula and they're also very expensive. Kubanga ngenda mu ddwaliro emirundi ebiri buli wiiki. Ngenda ku kyuma ekyo kyenkugambye ekya dialysis ekiyambako ku nsigo eno yalwala. Akyandiko eddagala lyonna lyonna kyalingulira. Amiina. Naye biro eno yazenga nene nnyo eya kidney transplant n'agamba maaso bafuna banyambako banyambeko naye ajja kulaba wakolaki wayingiriramu. Amiina. Kaakati awo era nga nkyali ku nsonga y'emu oli muyimbi kitegeerekeka. Waliwo omwami gwe bayita the ghetto president. Mr. Kyagulanyi. Bobby Wine aka Mr. Kyagulanyi Robert. Omwami oyo ayina bwakuyambyeko kuba mwenna mukola omulimu gwe gumu musomesa ggwanga ate nga era musanyusa abantu. Kati ye nga President Kyagulanyi oyo ayina kye yalazeewo. The good thing to fundraiser kyagenda maaso. Simanyi kya planning. Nekirala olunaku lwe nakola kawash. Abantu abamu bali bagenze kukola. Abamu baweereza ssente. Abamu bali bweru nabo bampeereza abayimbi abali mu diaspora aba artists bannakatemba mu nsi ez'enjawulo. Nekirala ekyokunyambako si kataala nti no kyampaka like ekyokuyamba omuntu. Omuntu gw'okyesalirawo omutima gwo tewali abeera agamba nti akukaka so siyinza kumwogerera ge mazima kujjako nga yegoobuuzizza. Oli mukyala mugezigezi mu kwanukula ebibuuzo byo. Kaakati ng'oggyeko sayidi awo. Nze mukolerako buli show. Badde nga bakola show ne muyimbirako nga era n'abalala. Mba njaga kukusongerayo kuba walabibwako era ng'obabaakingako abakulu abo. Nabayimbirangako ne shows zaabwe mbadde nga mbayimbirako. Manyi ebyaffe bya art ebiseera ebisinga totunuulira nnyo ssente mmeka z'ogenda okufuna naye gwe weetunza otya ng'omuntu naye oba wemaketinga oba oyimba ku show ya Bobi Wine ebusaabala naye wenyini kirina kyekikwongerako wemaketinga naye batakuwadde ssente baba bakuwadde ssente nga beta
kiba kirungi nti oba oyongeddeko naye tukikozesa nnyo passion ogamba muganda wange ngende mubeererewo kuba tufuuka baluganda nga tuzze no mu industry abeewaka batuvaako badde okimanyi ekituufu ekyo batuvaako era babeera bagamba hamba nabeera ne bannaabwe so that's it amiina naffe katwebaze buli kisi avuddeyo munnange okuwulira omulanga guno okuwulira omulanga guno gw'okudduukirira muganda waffe Evelyn Love mwebale nnyo munnange bwenna mu busobozi bwo bwonna gwe abosobodde okuba nga ovaayo munnange okuvaayo n'obaako nekyokolawo weebale nnyo weebale ddala naawe tukusabira nti mukama akujjukirenga mu kaseera akazibu naye mukama ogambye otya amuddizeeyo emirundi 7 ogiwulidde akikukolere ampadde akakadde amwongere obukadde 7 amiina waliwo abantu bambi nga sibalabangako naye nga banjagalira eyo gye bali oli omukyala babiri nakato nanyuma Parkview abadde ndi wano jo nampeereza emiliyoni ya sente eri enkadde oba enkadde simanyi but yampeereza akakadde ka sente nenewuunya nnyo I've never talked to this lady but yawulidde mulanga bantu bangi wali abali ebweru bampeereza bambi sente bampeereza bagamba Evelyn waakiri osigalewo kubanga obadde okola bulungi oddewo ng'ototukolere so byebyo wali abasiima tosobola kusanyusa nsi yonna but era munsi eno olina kitegeera wabeera do your best others may like it atakyagadde nabeera osigala obasabira Katonda amazima abakkiriza okwagala kuba yensi mwe tuli amazima ddala kuba ne sitandi mwali yadde Katonda waali ekituufu ku kya kidney transplant mpozi ogenda mu ggwanga ki mutwe gunnuma koye ogenda obumulemu e Nairobi bakola kidney transplant ne India bakola kidney transplant n'ensi ez'enjawulo ez'amaanyi Turkey Germany nengezo zisoboka transport fares so kati njagala kusooka kuweza sente ndyoke nsalewo wa watuufu wenkolaki wendaga naye nga I'm deciding on India ne Kenya njagala nnyo kubanga eri wano East Africa kumpi newaka ate India wala naye lwakuba nti abakugwa ennyo bali India kakinasiza ku nsawo yaffe bwene beyimiridde weewaawo akakati waliwo ate nno surgery nga surgery yandibadde ya bbeeyi nnyo naye eddagala lyolina okusooka okumira omwaka ogwo ogusooka ne libakuba wali nga bamaze okukolako lyesinga obeera very expensive kati munnaye waliwo olifaaniwo ali sayidi eyo anyumirwa byokola naye yali tamanyi byokola naye ng'akutegedde okuyita mu mulanga guno gwe tukuba Katonda ono wabeeredde omuzibu ambadde akalango nga ndi mulwadde naye mbadde nsaba annamuse like abantu bategeere nti no nasanyuka amazima ddala kubanga ate antunze nnyo lwakuba nti no kibadde kyabubi naye bya Katonda era tomanya kye kyabala tetulina kyetumanyi amazima ddala akikolere ddala kakati mukwano gwo oli omuwagizi wo nayo ge twogeddeko akuyize mu muyaga guno ngawulidde enduulu nti bannange manyi muganda waffe kiriwe bati yeetaaga obuyambi bannange ng'akulaba sayidi eyo ku TV nga yali etaaze okudduukirira oyinza okumuyamba n'omu enamba kale tugeze ne beba ya mobile money okusookera ddala oba bank account njagala kwebaza nsaba kunoonyezako bank account omo eriko mapeera okusookera ddala njagala kubebaza bonna abambeereddewo okuba linatandika okulwala it's been a long journey. It's coming to 2 years. Bantu bambereddewo okuva mu nsi yonna sigenda kwawulamu nti nono naye mbadde bangi ntaddemu ssente zammwe ne munneesiga nti no mbeere omuntu omulungi era nja kubeera muntu mulungi naye ssente muzisonze naye zikyali ntono tizirina kuwera ate nga obulamu bwo bugenda kuba operation eriko deadline so kyensaba asobola okunyambako yenna oba 5 oba 1,000 oba 1,000 oba 2 oba kakadde oyinza n'okugamba ze billion kisobola yonna abantu gye bali balina sente zaabwe enamba yange eri 0776424237 eri manya gange Evelyn Nakabira ate ya Airtel eri 0753424237 eri manya Ashana Matovu Ben bank account yange eri 3201825597 gituliremu bank account 32 0M 8255
97 eri mu Centenary Bank eri manya gange otuukayo yes, okay kale bannange baganda bange abali side eyo bambi mwebale nnyo okubanga mutambudde awamu naffe okuviira ddala eri gye twatandikidde paka eno gye tugguse mwanyi muganda waffe mumulabye ekituufu kiri nti nze ndi naye wano ye ku ky'obuyambi bwetaagibwa nnyo nnyo nnyini ddala n'okusinga bw'oyinza okulowooza kati gwe munnanga abadde alowooza nti oba oli awo tulina we twatuuse weewaawo tulinako we tuli naye ate n'ekibulayo ndaba kikyali kinene nnyo n'okusinga kye twakafuna kubanga kawash twafunamu miliyoni 61 tolaba kati bwe tutuukidde olwaleero tuwezezza miliyoni 71 olugendo lukyali ddala lukyali ate kati nze ngaye mundaba sikyalina kyenina kiri awo kubanga obulwadde bwatwala almost everything but basaba munyambeko basobola okunyambako manyi I'm strong so I can make it okudda nenkola nja kukola tujja kuddawo amina kale tubebaza mwena ababaddeko ku KTV omulimu gukoze gw'amaanyi ababadde bagoberera olugero luno naye muganda wange topowa tozikiza sigala nga obaako nekyogatta ku mbeera eno muganda wange kubanga ffenna kitukwatako osobola okudduukirira n'etoffaali oba n'obusobozi obw'ekigera kyonna gwosobola okugamba nti nze nina 2,000 nina nusu 1,000 nina 5 nina mutwalo nina 5 nina 10 nina 2 nina akakadde oba 5 gwe zonna z'olina newe kibeera ng'osobola okusasula biru yonna bannange tukwaniriza so mwenna mu mbeera efaanaganako bwetyo tubeebaza bannaye mwebale nnyo enamba muzifunye katusuubire nti agenda kudduukirirwa muganda wange so mwebale nnyo mwebale ddala yenze mpaji given Brian Kagati the gospel music apostle temu abali ku Church News TV Uganda mukoledde ddala namwe kyamaanyi mwebale okugoberera olugero ajjukira nti tuteekebwamu akasente bannaffe aba the God's Grace Junior School essomero erisangibwa Masajja Kibiri yayitayo olabe director ne head teacher bakukwasaganye embeera etambule bulungi abaana basome so mwebale nnyo mwebale ddala sejja kusookawo wano